bewaba we bali ne boyagala okutomeza we bali singo bali n'omusajja tegera mbadde ngenda mukuzinira TV zonna zonna zinwana lwaki zinwana buli mukozi wa TV ndabe nakana kalwala enjoka kavuddeyo simanyike kani musimanga kola ku TV yo mu industry eyo najagobako bwebobi nze tebangoba kwa direct call from State House ne mapomwe mukubokedde ne banwana bonna abali mu Uganda banwana bakola ko bikolobero bakola bikina tukanga kamera ndisibo simanyi bichi ne bantega basempa semba nakandiko nabika Samuel Kakande navuma bujingo zotofuma Kakande osobola okole bintu na tonvumanga nabbi Samuel Kakande sabda tovumanga bujingo maso gange njagala keddembe nze sobola kutumya amaso ko katoba manyo gonna naye gwe njagala obere ku nsingo oli mulamu ndabeko katonda kumbere obujulizi njagala umpeyo 10 years back za 10 years back na superstar nga nyimba wolokoso olibange MTN njagala kulaga omuntu ali breast MTN and Radio Simba balusayininga contract era lwe bayingiza musajja wachaka paraga lwe bayingiza kakasajja kalwala mambuluga akanena amanege gokka eno kodaka kogamanege gokka nyakanyinga nsaka wansi akakadduka mu Uganda bwakoleranga kunze ate ne bwagala okunkwa ne bwetaka akasajja mukane bakako yes ama woman ne bakako so serious any man asobola kuneba kakakisubire kuba serious ate ni mukazi mulungi ndi mukazi wo mukisa alina akazigo njagala otegeza babere gange wana oyina bere basobola kuyisa kwa nolugala wana oyina omuntu yenna gosobola kuyisa wano bwoti netegereza siri wabyoya nze siri wabirevu but ama woman wo mukisa buli akira kamukino tasigala nga bwali kyekikulaga nti boyogerako bona tebannebakangako kolako research muze munyogerako ebigambo bingi yes yenze era byebyo era njagala buli abiwulira kitwale nti byebyo era sigenda blocking omuntu mwana nvuma no njagala okubategeeza kimpalanya nambemu kyovala bateeka yonna gye balwana era gye bakuba egamba nti eggwanga lyafefena President Museveni olinga agamba nti walonda abavumi simanyi walonda baki simanyi waleeta abaki teeke gye balwana nti kuba ndi advisor mbeeyo nze nalondebwa President Museveni fount of honor father of the nation nampoitinga nga sikoze na application obanchi kudema magezi kaze simanyi na mpaka wandika application ojja kuba ne jinninga tomanyi parliament ya gwanga damba yonna netula parliament nze naita mu parliament mama nacho mama baba wale wabuli ngati wana TV omanya wakatunulanga black and white kona kale akakununula ko kenyini katunulanga black and white toba na TV buno bumanyi bwasa mukama already bawuya pira unga unye bugenda kuzungana ku mizikiti ngoli musilamu gwe wali yono sema sola kuba maseka watu nga musilamu ngarafe maseka tuwa chikiwa wafuma busilamu katense kuna miza wafuma ba masheka ekikoli mocholi ko kyasibo toli chiwona ne wono yogera no yike nusu ne wono yogera no lebera ne wono yogera no yulika basajja basambe yuna fe ba Jennifer mwabambala masajja ne muli embizi mwabambala masajja mabala lwaki mukisambize ediba nemye mwe museno busilamu mwabawe fananya ababuyingira leti mwe mwono nyo busilamu ababuyingidde obukulu oyibeta no vuma bamasheka go kisirani go swatani kana akonzira kana hakasiri oli kasiri kuwagenda nge mutukula na Adija omwana mwita Adija wagenda ngana mutukula nze nali sone YouTube channel muzirogera ne mulogo muwala yaberanga na yuchuli mwana bana nabi ngambi omwana yaberanga na yuchuli simama mwitani simanyi enzo simanyi denzo ne mulogo muwala omwana njidde data anjidde buli kintu bato alanganya nembo ngabali zinga mukapapula mungabali mbazinga banange mwegereze ensene nze nali sone YouTube channel ziroza wagenda ngano muwala go baita Adija nakalema tewesiba kwa manyo yagala masanyalaze manji kusobo filawo wesiba kwa kigoza nti akuluma kubanga yakola ku kurusumu tono onya bakubaki nganze sino onya bambakinga temunwanira omwana wange ema yakuda nayogera ekigambo ekitufu ne sala tuwe abantu basabwe wali oyambi ngoya baba yambe omanya abantu bendisa omanya abantu benywesa omanya abantu bensuza gwe abantu bensuza ngenda ko kumamba gangu abantu amaze kenya kanya kanga nebintu nabamujjako lwaki ndogera ko bibibyo kiche wali okoze chichiche wali okolera abantu chosobola okulaga nti nakola kino nayambo nanono okuleko bakomi nawe nyinyo nacho banyonya kwa bokeseza buli mtu koteka kupejja mukasana mwana bisaboti omukazi wa aji singate mtu ala YouTube channel ko garanti nabani liwe simanya atenda kata wana yafa simanyi bino yandi badawo chokutuka kwecho ensendo detegera hatu tegera bachitu bandi bonabona babandi bandi bonabona yajatta twani bategedde naba nabo musajja bandi batade mu kamera bagambo beko be besige B balumbe bagende to blocking amuntu wana deka kemizi najo nebikumpuli abe bibereke bebinyone ejibalire binyone to blocking amuntu njagala buli kinyone no kibereko na kitambuze message ngomanya muntu okubanga tonjagala ngatonda bumanyi kitegereza
Mula ola katacho kimanya. Omanyo omuntu okubanga takwagala akuvuma naye nga akulaba. Kali solo ne balaba. Omanyo omuntu atakwagala nga atakulaba. Nako kwe kali. Akakonzira kwe kali. Katunula ng'enkoko ensese. Huwa sote akasajja kana masola kasoboka. Kaine kundi edeni. Kazi mbe kundi ndoza kali walinjoka. Baka mpadde obwere nga kaine kundi dene weliti. Mbona nunduliza ngezite. Ngomanye bisambi byange bisava manyi gwo busolo bwange busava. Butekeyo. Butekeyo gwe. Butekeyo ngo nakatalo lingana amasira. Oyino obusolo bwange gwe ngo bujawo. Ya mawe gwoje wa busolo bwange busava. Mbukumanga kali yaka mwana. Buli self contained. Bubera packed. Obusenga gwo bulingo bwawo ngo butembe. Je babambule ndabaje babakolere mutoze mutamanyi ko batayo babana. Wao ndabe ko musabo. Nze Samira. Nze kude mikono nyana bisa mwendo kakande. Nze kuta sema masita tasinani. Nkuide mu church. Lwambera yansene mu abamitime mibyo kujja kutujja mwemi okuteka mwemi zebi bino n'okutwetera okwagala okuva kukuyamba n'okutwetera obusungu n'okukyawa. Nze nkuide mu Katonda. Wao ndabe ko musabo lyonna. Wao ndabe ko. Nino mama ngwana n'abaloga asembayo munsi. Wao ndabe ko mu bibobye. Simanyi manyi galina. Simanyi nsolo mugana akasule ddalo. Nsolo mugana akusule ddalo. Nesi kyenkwagaliza njagala obere ku sikwede bakwadde ddalo. Myaka gikuddeko oli munako. Tolina kyogamba bantu osula ku misigo. Tolina kyozako you are just empty head. You are dusty bin stuck. You are there for nothing. Wawasa akasajja kalinga enkoko ensesere. Kali awo konnate kalina kiddako. Wakalogaloga n'okazingamya ne katumbagala obutu. Wakajjamu akakasajja kali kakola ku namaganda. Nga mugenda bunoonya ebintu by'okutimbatimba nimuzanyazanya ebyo ebizanyo byemazanyanga ne munno. Olengera akalensaako nga kakola mu by'amasanyalaze kawayiringa bino ebintu by'okutimbatimba nga kekawayiringa eby'amasanyalaze n'okekwanira gwe kennyini kajja kutegula bintu mukama we yakatuma bintu n'okakwana n'okasiba mu magulu amakadde n'okaloga. Lwaki olina yirizi mu kiwato bw'oba toli musiriku? Lwaki olina yirizi bw'oba toli musiriku? Lwaki olina yirizi? Hajja yangambe kimu kimajja emutukula kimajja omwasuka emutukula. Lwaki otuyana enkwawa nga oli mutono? Lwaki otuyana enkwawa nga oli mutono? Lwaki otuyana enkwawa? Lwaki bw'obeera onuna sweet pepsi oba towunyamu? Lwaki oba onuna sweet pepsi ne mu kisiibo akasiriku kano? No withdraw. Ntegeeza abawagizi bange mubeere okay. I'm okay. Bano mbasobola, bano tubasobola. Those are idiots. Bano basomera ku basale tebansobola. Ze nasomesebwa Yesu. Nasomera mutula mama wange. Balwa anokula ngafuna mainstream. First of all, TV zonna zagwa zonna nazikuba ekibuo. Nchoka sichuma. Njagala ina simu ye genda kwera lip sauce. Kebera lip sauce. Zikula ngeke njogerako. Si wana kwe wana. Mubuze ku Bible kala manyi lip sauce bazawereze bas postinge mubuze ku bana abamanyi TVZ kasuko amanyi TV bonna bamajenkini amanyi TV sende amanyi TV mukabere lip sauce. Solo TV number 1. Solo TV is the number 1. Tubienda tukana mu AF NBS. Even AF tutukana. Bu program wa mabona bona bwa simanyi ko simanyi bya mizi simanyi michini lebo kana kasaja kachi wata program tewacha yagira bakati nugu waina nyingi. Bali ko bete ndo nyira bakaza bandi bakola na bote wacha ali abalaba tolana josobola basanga program tewacha nyimanya ninya buli muntu amanyi musunsuzi njagala okebele lip sauce say one sagala ko one njagala okebele morning show esi asinzo kulabibwa mumanyira kumanya funa sente meka omuntu yenna abana YouTube channel nabera wamanyi nga ina mainstream chacha bane bakasuku chovala kasuku agenda kola mala kola natandika okogera ku byenjogedde onchide mama magezi kaze omuntu yenna abera wamanyi nga ina mainstream main TV mainstream chechi YouTube channel zakandikira mu America tazijanga ko siziseni singa sene nizava ko dasinga YouTube channel za amani sene nizisema yo kulanga kisemba yo kati mainstream toje pankira ngakwana no belango na YouTube channel ngoli munene otia oba wamanyi ngo ina mainstream omanchi demo tegere bulungi manya mazima gali zisa tenja gogera paka siriga vako kati chimbalanya tebanya mainstream bonna ba life failure bonna bali lero tukolede wani tugende wasula bilungo haja tuwa emere lero tukolede wani tugende wasibundi tugende ko chandiam haja tuwa emere lero tukolede wani bile emere fisana ku maswani muri ne karusuwe mana muri na momere yabagenge lero tugende kupaka lasti muso wale kwa buli emere mu mbamanyi nnyo mbamanyi ba YouTube amekaba bera bakola ne balya lobata bagulide mwe twagusumulu lobata funye bakubanseke bana basawa baganda bebalanga tebalya nzani gwe nkwana inatalya kumunani gwe nani nkoze ko natanywa kumunani gwe nani nkoze na inatalya muve mu mwogere kumunani gwe nani nkoze na inatagena na sente acho muchogere
bye bimpalanya blessed tosobola kulwanagana na Katonda omukisa tebagulwanyisa sasa naye wegatte wadde oli musiwe kakotegeere kyono mukazi advisor wa president ina title you just wake up wadde nkimanyi okutegeera kubamenya but please mama thank you so much anabadde wake up otegeere gesako you try to focus kijja kwemera mutima toina tonsinga bulungi tonsinga IT tonsinga musajja tonsinga bana balungi koteka babange nabo batekewo otegera bana bayonga teka waba bonanga bana bango batekewo olabene IT zabo sizala mwana mumpi sizala obo kumpulira kubanga nzala mu basajja bateke abanyimiridde ate nyonsa bana myaka 2 n'ekitundu yana mukaza leo kubiza kuyonsa omwana myaka 2 tojanga ko omwana ku mabere abana bange balungi abagezi nonya kwa sanje bagasomera bali mu international schools nonya ako yana kwa sanje for ensanja obuze nonya za kola bana basomera na magezi gabayina na masomero gabasomamu ate munange nabo bayina omukisa ngoje ko president ogamant abetaga nakasa abawerera hamwe abawerera yasini abawerera nange mperera jemunoza school fees nebitabo abange baba bagenda da ku masomero abange baba bagenda da ku masomero obugo bayito omukisa ogutagina buyinike tosobola kugulwana olwanagana na Katonda fa ku kyendi kati rukwame nali ausigalo leka tewantegeera singo bali n'omusajja ategeera mbadde ngenda mukuzinira nze nakangubi Katonda kuyamba ngano yagala akafunkuduka nno akakali akalwala enjoka akaline kundi eddene singa kabaddemu akategeeramu mbadde ngenda kateeka mu magulu kawe kye bayita amagulu mbadde ngenda kawako emu nkalalule kagwene eddalu kafenga kali terinya lyange gwosobola kumya nange n'omusajja gwe tutambuleko babiri tumireko ku kkubo yo ovuga motoka ki vuga Mercedes Benz E-Class convertible open and vuga ki erimanya gange you can search ovuga ki vuga Benz nina Woody gwovuga motoka ki bakusanga mwesanga nina account Hasa jwanja garusi tosanga mu banka tosanga tunya mafuta tosanga mu jamu tosanga mu dola za nya bichi mwesanga ku bidyeri eyo simanye mu bwali enjoka kubasaba baganda mugenze ku nyanza lo simanye nechena cyane nise fatwa sanga wa tosanga mu spare wa Benz oloza eri kumeka yako gundi yako zechi ate E-Class eri mumeka kakati nkolya order but kitike mu Uganda kirimu endikira baby yange no yali bati newet those are my boss beba sajja bankwana ne ajali akuruma avuga V8 mvuga bitama new model zero mileage mumugena kwesanga wane ali mugena nyumya boziki tomaye basima musinji wade bagula katasa ketaka oli amazi mugenda kujja ba combination y'embozi nze gotasange ku mulubali gotasange ku YouTube channel sina YouTube channel nze njina na that is not a business hera sijiberako ne TikTok njijako kukakasa mazi mwesanga wa which combination yombozi and your husband obano yakwana holinya nyonyichi zentambe mu Emirates business class bwemba tambe mu Emirates business class otambulira mu nyonchoto wekifana nchenyonyi na ne wotula munya fly Dubai holinya nyonyichi gwe wakali nyano ngogenza kubabisalia bya mukazi mbo yagala kola wano business mbo era business mbo mugwa masalia nabagagala nyonyonyo mbo era wetu nze kunaba tanzi nabatanzi akola business ye akola mulimu gwe no goals mulimu gwa nabatanzi buli wagenda okutegeka mezo jana mujjako zino bazita golden chitaga nakusanga ngo jimujeke wa am no yingira buli kasenga kali sanka chumira kakuluma kubana nerema ne chumira kakuluma nagaza ko kuyingizewo ba ku masente ojukira bunyiti nagaza ko nyone kuyingiza ne ba ku masente atuneze bampa nakuwako hateze saba semunya yampa sente yaje bande bwati bawalema nangamba awo no sister wafe chumira ya mugamba chumira mugaga chumira ngamba awo no sister wafe mwana wange nankwati chumira nankwati ya dola mwali mne koja wa am nali mutwalya bya kunywa ngama ya bimpadde wali amuza nankwatira sente bawalema gwe tebakuwa
wajongobera ne gajangu mwebali bagaga mwebali yingira nenkuyingiza naye nakwata kuse bampadde nenkuwa ne kabako ne kabadola 2 wantu bale tomanyira wantu bale tomvuma wantu bale tomwana kubanga ne wotanwana tolina gyogenda kuntwala. I have any access to any office in this government. I have any access. I have any contact. In fact, abantu abasinga bamama nabanja speaker tubeera na wakati tumera chai mbuzako ku bentu teyo kuba siba kotogede babaho babuze nze sikotogera muntu n'abanvumye kati n'oyo mwana gwagambye anvume nakabako lya diru kati balira kuperera bafuna milioni 5 buli mwezi bafuna musanze buli mwezi nakubira lama ne mugamba ebe biveko byo kwesi bagumulete mugamba avuge batali bafuta bagamba bweza mafuta ali ku payroll ku magezi gange muvuma masiru munsi mwagala bantu ki mubuze yugi kwa sister wa yugi yali yajja ngati yamugamba ngati yamukubira yugi etc mumubuze na musanze ne waswa yugi na tuna watu napitako nene onya yugi ene wenze nkubuza ko kuba nkwagala bamwa yalaba yasini nenga talina muntu asobola kumwogerera kibata ba olimi era sina magendo jakku dasimanyi didi manje nakola namuyita ne muzayi wa yasini namukubira chikopo yasini yavawo nga ine motoka mumubuze ngamugamena unaku abantu na sente mumubuze Jobe sagane bebe kuru emirundi yaji nga yimiranga muri ne muri amo bayambika nko Jobe senga bajangu ngenda bamugaga naye jangu tugende osobola funa yakali muno beranga mu gym no funa kapelol ngamaze kumbule nako yonna jayita mu yonne muluma yonna na yavate Dubai abakazi bebaka kakabakadde abana bazade bachamanyi batolokeranga ku mato yafumbiranga bufumbirwa ebimulade bimuluma byonna ngamaze kubingamba. In fact namusembeza ne wasula namuganya ngo funenga webiri abo mutwalo gwe jangu ngazo kola YouTube channel olebe oberewo bwe bana abaga bajja kuwa bwe namuyita ne mutwala nenjogera ebigambe waseka yasini namubuuza mu bulamu bwo oyagala ki kuba ku bigambo bye nayogera nza yogera na mu bintu bebagamba ndayira Katonda ali mu gulwemba ndimba mukama mbonereze nayogera ebigambo nga milioni ne mugamba seka yasini bana abana omwana era abana kakatola babavuka bato kakati munange era banange kakati ne babena kati ne babena kakati ne babena kakati namubuuza mu bulamu bwo oyagala ki nali ko kinza jobless nga njagala afune mulimu yamugamba ekinuma mu bulamu sina simu njagala iPhone 15 yasini yakube simu ku saawe eyo ne baita 15 eyo janvumirako ne bajimukwasa bwe bati yasini ava out yaddamu nanga matamanyi kyayagala muleke yanga sister bobo menyekana batamanyi kyabagala nakati gendo mulabe nakati munonyo mulabe nabade mu dwaliro yampeza milioni ezi sura moto yampeza milioni ezi yesi mwe wanzi balabe isaka sini yasi ezi kati gona wegenda munonyo mulabe nali nkusabira mu yingire mu house wasaba simu nzo musiru kwa muswata yagaliza sagaliza ndi mu binyo sagaliza wabi ogade nabirengede kawo manzi kusaba to manane muswale mutu na mutoyi mwenna kuba mukimanyi nache munkola mukimanyi chovala bandi mu amanyi ate kyali strong kubanga mukama ya amasasulide bagerete bwemba nimba njagala oveyo gamba bantu tinimba Katonda jajinge omanyi Bible gamba nti olulimi lw'omuli batulya bamukisa kati gwe ne woli bano maso g'abantu it's okay kiri nomo but God Katonda jajinga kituufu atikinga kituufu mufune Katonda ku mitima wenkola nandigambe sagala omuntu mwenna abakola awaswa n'abakola YouTube channel nze nabaleetawo mwenna abalensi ali balema neba nakola ngo ne kasuku yavanga one mitwala 5 kwa 3 neba jajanga bakali bana nga babawa n'abana batuka no kujanga n'abana nga babawa nganze nsudia mwali muntu tewani ogere saimu akubira chairman esimu ezisuka mwasa nakublock ne mino gisuka mu 10 kubanga nali sakwagala bwagazi ondoba ngwacho bwakwagala nze sakwagala ko ngokubira chairman nenko chairman negayira chairman nyanzi nenko jamu block njane tukola nga chikunesi yako sente zofunawo njagala oyogere ya wantu amwe wantu wala ne bampe 12 njagala oyogere ko lumu bwe nakutwala ne bakuwase ne nkusaba ojuke ne nakutwala ne bakuwa nompa emitwala bine gamba sime twale ojule mwana baga nenkutwala ne kuduka nga nenkwa baga za bwere njagala Katonda yaba tusalirawo Katonda tusalirewo wakwata omwana yankola nga mu content omwana gwe nasonyiwa mwana bide bamuyita Benson nenjogera ne mama fina nayogana ne mama fina bana abana tebaba na capital bwe buzibu naye nzo musango baloya nabade mabade sente ngamaza ba milioni 12 nayo omwana ngenda musonyiwa mujjeko sagala sene baloya tingumbaza sulira nayo omwana nyambo mufunire yo capital mama yampite matuge waka lwe unako nasoko gene wa mama fina nalisi mayo nagenda ambuza yatwe sangane kasuku mu moto kama mubuza ali mvuga Benz
ngavugeze mara kutabaja ku success moto ne muga kasuko watufu ndio sene kusanga tulaga wana nankulembera nga simanyi wa mafine maga kemumanyi bulumi bwe mpitamu kemumanyi chempita mtemanche nerekereza mu kemumanyi mama fina yakota sene nazwa Benson mi untana ne muga nzo tutatutomba tutwa fitwasimbulirawo omuvugo yakwata mwana namwa milioni 3 namwa 2 yena atwala 3 nakati Benson simanyi yali yagenda yo nani yakota mu sanenge no mukwata yo chika kuwanyima road mbaita na musera nyo sente benga bulidde kumatu waswala abantu abakanya sibantu kati wachi mwaita batukiri baba balungi nga mwine emitima emiri mama fina benjogera byaliwo mama fina aliwo mama fina nanda mune mugamba demwa ite Benson naga Benson namuwa sente kama 5 batakola ne muga sente ndo bazi mu yako nayenga nakimanya nti bazi kwanga ne bazi kama bichi bla bla besagala bobera mwaku bakasuko wa mama fina kasuko yakabirange wange buli lunaka wanga mama fina yawera kasuko zo degrees nazo na ye waliwo otalo lwaja ne ba YouTuber ne bakuba kasuko mama fina kasuko ngakera wange buli kuva kudembe fe era zane kasuko tuli bamukwa just some misunderstanding na ye otalo ali side ya ali konji manyi kwa simu nenya kuba kola sente ata ino kubera kwa yo side echo kitwade na kitambula YouTube cha website za ziba demfu notalo gera batwa alisa kwanza sikena ku withdrawing I never withdraw I can't njya kogera lunaku kubanga lunaku funa mawuli amapya olwale kulusuma ngambe kisibo kumuvumya bamusaba ku boys ko tabaweko lumusiko bababera bakerange we buli lunaku era ichu yali agenda kubatta yamusabira omusajja wa mulimu amukubenga bifananyi amuteke ku payroll kulusuma ndeka akasajja ku payroll akakatunga ngeko kensesere nakasaswa buli mwezi batu kakiseranga bifananyi byamukuba abimuguza kulusuma yakiza bawe nagulanga ebifananyi tayakomo kulusuma ne bagala mukubanga bifananyi musibaina mushepinga bamujje mweli egundi eyachi mbamukubenga bifananyi ebya modeling simanya akola ati ebintu byatasobola kusula sola kwa mwana mukazi mulungi already yazalwa mulungi hata kulusuma mwana muto yamuwanga kiwa kwanga ono jajja we mulamba kali no luhumu mbade so sinaba nyimiza luhumu luhumu olukulu oluunya n'okuwunya era ne mwana ati yekola wati ina mumugamba balake ku mubiri I know luhumu yesibajiri babu yena yesibajiri babu nabanga yesibya akaba akalinga kali munda mu mwana ndani akasiri kwako kakati mbade ludawa mbade kasuku ne bamukube wa mama fina bamubech kona na rwanda kasuku ngakera wanya bichi machinga buli na rwanda kani mama fina kasuku ade ku mutto kasuku ngakaba mazika budu nako ngoluva ku debe era kasuku mkwano gwa bana bange era mkwano gwa bawange bawagira timu y'omupira emu tekyaba katane bawange kakati kubanga banyi myange ko by'emijozi jabwe n'abazanyi besimanyi ndisi mwagizo amupira na wagira ngaluni ne dragoba kati mpagira tiye sali gwe manyiye kama ngomonsi yonna manyi tiye sali na wagira ngachiruni yobacha afano fa timu ye mani zena wagira ngaluni ye kyalagawo ya umu nze gwe mulaba na yagalo musajja gwe bayita Brian White na kati njagala Brian White obulamu bwange bonna Brian White ku bilungi byakolera abantu tugamete taina sente kali tugamete taina yandi badde mu life jali bandi badde bamukuba kasuku wanda dokata Brian White nomogeza ku bantu Brian White wano baliwo simanyi bani wandi badde dokata Brian White nomogeza ku muntu kasuku tudde mu reality tudde ko mazi banaga tufunenga flashback one time wande we bakanga kono funa flashback nchimanyi mukaba wali yabakaba nokana ifuru figa yampisa wana mufune ku flashback kasuku wandi yogedde oyina kintu kyosobola okugeza ku Brian White gwe nganda we namba watandika jamba lya ku Brian White wayambala nganda we yange sigaza ki wato kibero tikinonga wane wakateli nga sikati semane manege ubaka tisige manene wava kuchako itasemane mane ngo inezi tukamwanda we yagwe wandi baddo kwata Brian White nomogeza ku muntu yenna Brian White jagaja kwagala usenza Brian White ze mwalia poti wajigula kusendezana watandika kuzimba ku nembe kwani siku Brian White oyina jyo kola yonna jibakuwa miwe netane Brian White zabawa ngabulu nako ate Brian yabakuba oba mu superstar wane bapi abeti sango buunga which is the Brian winner kachiri vawo nti podium mwati kirako buunga mulingana bumpo bwa matako kachiri vawo mu bulamu bwensi nti podium ba superstar ba Uganda beti kanga kaunga ne bakafanana no kafanana no ne bagenda ku matu ku podium wosobola kwetisa Brian White akaunga yagwamu jali kalijali osobola mwetisa akaunga bade yagwamu osobola musuza sabuni awo wali ayushi wo osobola tugatukizeti yagwamu nyo osobola mwenga tese bei mwazambara ku Brian White iPhone mata ndosipata kumemeka Brian White mwavuge motoka kumnyambegwa ngo waine motoka twajibwa kumemeka Brian White ate mwene muko banamwe bikono nze bai zena nesi papa mama atilanga sipape bigambo ngamwe ate bigambo bitirivu no yo gundi oyo
mubije ngate no muna bayabi bananga erensene bananga abantu abagaga bayina sente mwine nako manyi wachi mwine nako nalabyo no mukazi gaifula mba asana message za sula moto nganze nineza ddala ate nga sina ddala ngandi kusula moto kwenyina ngamba mamilira kasabule kakuba kantu akokantama kanesa ko mudi wa family ngandi kusula moto kwenyini kwenda badde ngabo nabagandi ngena jiko ya kusula moto ngawali nawe gendo kolerewo kasa ologenda neka kwa kupata kaswala negenda nawe rone aipu nganze genda wo tebuswala sura yangambe ka omunajera we yajja kali ku kisenge kasa ba sponsorship nakawa akaduka kayine bisirani kakati leji yasesika leji yase wale mo kuza kusula moto omanya bali moto kuza owe kifa banje kifa Dr. Isa yaje tumsa neba nabatu mbiti bisimanyi bali tebafuna wadde sente zigula katasa kempafu okuma bali nebisirani nabayingira bali abazanyi basinga abalabi obungi abazanyi sabine ebiringa bigojera nebisira kusukinga bili embizi byani byo nabene beje mikabe jaja nabakaza baze kwa Nigeria baze kutambula kwa dikape mukwe bifananye bale so kazi mu gwako obulinge ngolo abalabi ate balabikako abazanyi basinga abalabi tebafuna wadde emitwalo je Uganda 10 omunaje alemena rochi omunaje naganjagala sente zange sigenda ku stage mumara ko omunaje yaleta yali wana nayo saka kaduka saka kufudu balo juki yakaza neza namba mane mnagera unaka kwa bwabera ngaka tubanga buloko bwawe nakana kasaja kana kaine bezi kalinga enkalirire kana kali akogerera kaunga kana kasaja kana akaloga kasa mine mando njafu fesi unane kalinga nsalo za matako kale je myako gikosotia mistake ngivuma abantu kale nkasanga nekakuba nime nkasindikira ba commander ko ne bakajja ne baka kaine birwade kala ani yasimanyi byani bamanyenda deza babuzo bukuru kati ukatade kupano bambi kale kanonya mmere neto wandika vumiza abantu bwe muto mwavuma amu ne muvume kisawe nakasajjako ne mujja ne munnegalira batwali wa amu na batwali wa amu ne nimba limba nembo zabuza ne mbikako ne nkolachi ne baba wesete ne basabako yagambye mbuno mwana mutwali wa mitwala 5 nga mugamba musopingire bitu ya mitwala na 5 era omuntu alimba nga bwabera omuntu abamusirwa nabachiko wadde mitwalo ga 5 ano mugamba mbuno ateze sina bwana ntema mu mitwala 5 zabantu mitwala babera mu sente nyingi baba mu sente nyingi ne mama chine simubuze baba mu sente nyingi atesi saba sente nzo mukisa gwange gubera gwange ogwange guba gochi mbuza bakalifaga naga buza ba big eye buza bani sisa ba sente nga ntuto omuntu abantu buza ba alien skin nza sikutega kibatu nino mukisa gwange kwanti manti gwe bakuwerede 5 atenza akwesa baja kumpa 10 ate waliwo omuntu gwoleta nga waliwo reason why obota fa badda ino gwetafa ate sente ozimusabe nebe bena fere tuganyu katona ajja kujajinga gwe nabi njogereko bigweyo biberewo abantu abimanye era bamanye bubi bwange katonda ajja ku challenginga no matter what, no problem. God is looking woni nange wendi gwe yazali babakaga yafumbira omugaga nze nawe tukompea tu njagala nse tuke ku minzani tukompea linge nze ko gambe yazala gwe bazala mukojja wange gwe bakuzala mu kitawo ali wali avuga boda fetu waji mu ababi sirani ko tolaba olulimi lwonu batuleba mukisa nze ko bazala mukojja wange omwana webisirani mubi omwana atalina kyali ngate gwe yazali wa mu kitawo mukaga fetu amuwa boda bwa mzaya kwase nakwenda nijo yaze gutola babyoyogera muganda wange okulimba sikubi neka sotandika okukiririza mu birimbo byo oba weda mejinga gweke nyini omuntu nza ataso mu musirusiru nze gwo twana ino tuza ku YouTube channel nonanga nokundanga nokola posta namba badango wakabyagenda kwerako tujja kubera kuti kusawezi njaga nabantu bagambe natandika dok blockinga nza ata abana bange babe bakakora bade nwanira nyo bebe baseko nola basibalwani nakitegeza tebabe bakangako nze go bebakako utegede kintu ekyo nandi badde nwana nnyo kyenjagala otegeere n'abaana bange batunuulire abaana bogaga batuni bafaanana babera nnyo kunyonyoko tobalaba tolaba posti zaabwe babuzeeko babakupostingireko laba ku posti zaabwe otegeere ate oyina akawala akamu akavume kusula ku nju zange ate nabapangisa banne bebakalopi oyina akakazi akatunulanga akakolwa akanvume kasula ku nju za era nabagambe sikasangako nakawadde ennaku 3 sikusa yavune nga tamanyi nze landirodi kubanga balaba Alexandra naye okumaba simulina receipt oba tebakawa receipt ko tebasomako bateleka oyina receipt baba batabani bange kati nze akapangisa bange bebangambye nti ono asula wano tokuba essimu ali nabaga nze ntamukuira mukimanyi tokuba essimu yange kati njagala oziveeko
sigwa bada sasula obubi sigwa bada maloka bane wegayira n'emyezi gy'olina njikuwadde genda najjo n'emyezi gye nkubanja njagala ogende najjo nkuwadde nakwezi natoli ku nyumba zange nkikuddemu obotegeero nkuwadde ennaku 3 nga tosula ku mizigo gyange weetegedera weemanyina mumumanyi yanvumye tamanyi ate mwe bakadde mu lutalo mwegendereze luno lujja kutwalira luno si lutono sigenda kusezera fire but I'm going to make sure nga nwanira eddembe ly'abantu n'abasajja justice for men kubanga manyi kyenkola ennaku z'omwezi nga nya tuli mu kooti Mengo mujje naje n'abawala bababbi aje ne TV zonna nga wezeegasse mujje ngenda kubeera wali Mengo nja kubaawo justice for men equality for men nja kubanga wende okwanira eddembe ly'abasajja in fact njagala kumanya myaka kasajjako gye kalina nkushuwinge gwomu ku balepesiti balepulesi abalepinga obwana obusajja obuto obutunulanga obuwompo bw'amatako era ekikulwanya kwe kubanga etteeka likutwaliramu oli mu koozi y'etteeka erikutwala you are raping you are rapeless you are just raping the younger child boy child wala kana junior kumwevumbika basanga mtana minunda ategeera gwo munako akwagale ko chaga ineko kumatako chobaga gacho ino ineko kumatako bawo chobaga gacha ina kundi then yalo alenjoka chobaga junior ganze sibirimu notagala otagade nako wa epase ngolumbi ali munna masaka mulete yagenze kutaiza bavuma I'm standing still because I'm a winner and still I'm winning. Why are you facing me? Why are you fearing to face me? Lwaki we yazikabavu you come and face me vayonga gwe wasokera kogera mu bukaya kogera eri mu nkwa bakona katuya na matako wasoka kola zi audio no to face you watege utanti ngamba gwe obata baba mama munira obata baba muganda wa aji watege utanti ngamba gwe laki ngatu yakutuka lwaki don't facing as you nzamu battling you I'm battle you I don't want to listen any what and what no I'm battle you I never withdraw kanchuli abantu bagala okola kwa zadde bange ujye bayayana babalage ko munange okakasize nsinti balamu bafeyo babalage ko bagala obala bako bafani bange mumugamba balage ko bazadde bange aba bazalira omuntu omwagira mubalabe ko hali agambe we bali wane masaka mumugamba bamulage ko konna kalola kasikonda kamanyira kayino obugere bonna bwagwaluka bwo bulinge ensanda ko buli bwebuti tebulina nanjala mwabasa mukama uredi mumucha kutisa mu nokwata wana watakula za hatoto na adenja bawateke zino omukazi watakula za hatoto ne yebola abasiramu ne yesu se kamukakaya mbalaga tasobola ntalo tosobola ntalo to wakulentalo kwa manyoko kiswani sultani gwe kana kayiringu omusiri kono walumba za hatoto no mulumba wamuchokoza kubanga goli feria life feria wepa kamba wasema leo wakolyanga bikole busaje wako bakanga ko masomero watandika okwenda ngendira nto wavuma za hatoto ngoyagala muli besamu okufuna yafako wagufuna bagukuwa no mutankulanga no mufumanga no fuma bakazi bebiwivu bo wavaawo ne wekwasa kakaya abusiramu muveyo buli muntu asaka kakaya buli muntu mnange sila kakaya bana mama kakara vya kakaya lekera okulenta zo sasobola bo wavaawo zara na kuwangula zara ya kuwangula lwaki wewolanga abalwanyi ate gawe bana ba idiot wali omuntu asobola koleza gwe ngategera. Those are another idiots like you. Oko notaka nakabanda batono kafumbika mbosolo obukulu obulema. Noko efumbika natosale na kuswala. Oyagala kunga kantu kakutusa kontiko mpozo na muzayi gobya na ebu nakuchovo mepakira ya kutusa kontiko. Omanya babe agenda nga lwale. Emado emana mulinya nakalambala, nabalambala ne bamukwata kotafa. Oyo muzayi asoka kakundu emado temaze mulinya. Babuza tabanga afudde. Babuza tabanga afudde. Achaliyo mandwe malamu wala gwe manda zozikwe bakako toso kwata kukana kato noka ndikakutusa kontiko yerwa abana bako baliwa mwacho ogera kumujja abana bako abakuru ne mukazi ba mubako abana baka sajja ako baliwa tuyena bajjayo kwa tutakundo jakushuli hirwa kina zara utakwagala wajo kaba bana zara utakwagala lwacho yogera kibanyumize ko necho wakola otukuba kanyoko kana kazina kali wana kabbi
akaloga akabakati akumalalo ngakaloga akabaseleza omuwala mama wamunya ne mulemera mu duuka lye nenyo ko nakkiriza oyo masikini ya Mungu otubuliyanga wazali wa family ngagga emikono mujanjulya mu wagundi lwaki mweyazi kanya mwakolera omukolo oba muli bagagga lwaki mweyazi omukolo ogutaliko na kintu na kino nga nejo wajja engoye bakyakubanja bintu mwabizanga nga mubisa mubiza gye mubiyazise kabulire kweyazika nabukaayo mukazi gwe oyagala mainstream naye wabulwa omukisa ne ku TV wagendangako okukuba ajati ku Lusumo muwayirize wali oyagala bakuwa omulimu n'okwata mukwano gwo n'omukuba n'okwata omuntu akuyamba n'omukuba kati wejjusa wansonga ki ku Lusumu gwe anoonyanga obuyambi ewuwe gwe bagenda ewuwe njagala bannayuganda abaana bakitegeere ne bwona omuvuma wate ku Lusumu munene naye mulungi omanyi mukazi omunene nga mulungi andaze messages zonna nga omega iliyo akuwa emizigo kusuleko yagano kwesembereza olwakamanyiro kawalo ina kubanga logenda nga bugenzo ng'osibawo naye ng'ofuuse problem bulamu oyingira bulamu otuuka ebiriki ensikaza seka mpeka akasajja simanyi biki amakanzu n'agamba sijja kusobola kyonzira kino yisima katonda akoto yisima lya kuttira ki yisima olax lya kuttira ki mwali mulogera ki omukazi muka oli bwe mwagamba nga nti muka yisima YouTuber kati nze kibatawanya mainstream batawanya gye ndiko era mujagala naye munnange nawo saakolerawo application katika nkugambe waliwo abasomerawo intani simanyi intani ezo zemusome nnyo waliwo bakinga bagezi nnyo nyera bayita bagezi okola nabo otwa nabo bujingo tebaba mulimu nayitanza atakola intani bagita ntani simanyi intani simanyi nabimanya saagala balwa bawanyi I'm still standing I'm still winning because nakola VDM nejjayo ebinkunejja ebikumpulira biagire byonna byonna nebivaayo nebijja mubinkolera live mubinkolera videos ekyo kyo kiraga omuwanguzi oli n'abawangudde dda ekyo kyo kiraga omuwanguzi omanyi okuzuukusa n'abafu ne bakasiwa tamanyi kwogera otulayoka ne ku face empya I'm a creator I'm trending the best the toppest is trending mutanjogera kana nondo anda nakumanya mpa nakutegera tanga tonjogeddeko yo nyo so ina manya ndabazika lori so no Rachel magambe kigambo kimu I'm going to stay strong because I know how to handle my issues. I know how to fight. First of all, I'm a presidential advisor. I have a title. Ate manyi chenkola. Eye baruma, but it's me. That's why njogera with the confidence. I'm a presidential advisor. Wasomera chimazi. Uganda, Museveni alonda bantu. Teke je mukuba kasuku tajja kola. Na kutwala ko wabajire na kutwala wabajire. Twakola interview wachi wabo. Yakana byogere. Nakutwange wabajire nga yakulya ICT takuwanga sente nakusalako nakatwagana mu bwatu bagenda nokola interviews nagamba obwe olagana ngo omuntu akola interviews niwe mekaje mpusetting wowe siku setting de ewa mwozi saku setting akale bugaba David mwozi saku setting nze kukola interviews ni nomuntu ewo mu diamond structure de onsinga chi nsula mukalina ngenda situ ndala kumande kuma tugende kwa account z'abana bokka tugende ku account z'abana eyange jja kumenya eyange jako ezange sijja kumenya sina emu sina bili sina satu sijja kumenya njagala nko kusaba na samba last ball gwe nkwaye kawe kompa yengenda yi ande kwa YouTube channel mukuwemu chenjogera ko chimanyi kubanga batoni mango bamanyi nemko batoni mango just bano beta mana basalifu balexander bamanyi tugende kwa account zabo otegera nti zisiko togera zisiko na muntu mwavu siba na 10 ko muntu mwavu ligwembe ambera around no monga gawaza simanya aliyamba mwana wange simanya alinyamba nze siri yanzeka kinkumana omukisa